ne bagamba fe tetugenda kujja mubeeremu mwekka era twarukinga agire nga kuteesa kuli monolithic ne ba ministers abali munda mu government tubasaba muleke kuraninga government kudukanya Uganda azifu Uganda mwajigula tulabye abana Uganda nga babata nga babase nga baba promoting omanya abantu abafiirero mu Royal Palace Kasese hundreds of people ababati bali kusigiriza kubanga bakukwatide mu kituli toja kugamba ngo oja kugezaako kwetaasa kwebikako obaraba babakwata babatute mu kooti bamukute n'amabati naye agezaako kwebikako maaso ngo kamera ez'abana mawule tezimukuba ki tezimukwata kati tuyingizizaawo ne social media oba oyogera ng'oyogedde ekintu ekituufu nga abali abasasulwa omusaala kuvuma nga batandikiraawo ku social media abasula abatuwa akalulu bali mu byalo eyo nga tebalina they never have 3 meals in a day bali ekijoro kimu mu lunaku abali mu byalo eyo nga abaana baabwe babagoba tamo yawe omwaka gwaweddeko bo tebagenze mu kirasi endala kubanga tebalina reporti eyabatutawaka abana babagoba Chikumi musatu tonyeza usatu radio 4 ensonsuzi ne chikumi ka tonyeza msambu radio 7 iraka lyabejikuru bomukama kabaleganze Adam Kungu program gwensonga kwetuli. How have you been feeling ngabaka kuludalwa NRM okuteesa nga badamwe tebaliwo because waliwo arguments zembadde mpulira nti bagenda bagende fe tuteesera ne tuguse ensonga ekyokubiri bw'oba otunulamu bano. Is this the best way they should have handled this okusobola okusa government kuninga okurespondinga ku nsonga zaabwe? Wano kansokere ku babaka banange it was unfair on our side kutegeera nti tuli mu commonwealth country system ngababaka abava kuruda oruguvuganya ne bawa notice nga bwe tuli on the floor of the house ne bagamba kino bwe kinaba nga tekikolebwa fe tetujja kukola ki tetujja kukomawo fe side yaffe nesala mu kutuula kugumizaamu ng'etuula entuula nga tewali n'omu abuuziza ku kibuuzo kyaba opposition kye baaleka wano mutuuseewa wiiki emu neggwa eyokubiri eyokusatu right honorable speaker n'atandika kuwa ultimatums nali manyi nga ultimatums ezo tezigenda kola. Yeah, but honorable argument ya speaker yali nti muganya okutuula mu plenary. Lwaki musigalanga mukyafuna sente za parliament ogenda ebweru lwaki musigalanga mukyatula mu committee ne mufuna ne allowance wa committee bo bamu wa notice mu plenary tetugenda kujjayo bamu wa notice tebamugamba mu committee tetujja kugendayo tebamugamba ku trips endala za field work tetujja kugendayo naye plenary tujiganye gwesigala nayo kule basigale bafuna emisala. Yeah, of course, because bakutadde ku notice bali ku official duty ya registration nga aba opposition balina way eri designated eyokulaba mpu bawulirwa bali minority naye balina okuwulirwa gwe boogana kubawuliriza balina actions ze batekinga nga demonstration eno yali peaceful ne bagamba fe tetugenda kujja mubeeremu mwekka era twarukinga agire nga kuteesa kuli monolithic thinking ngojeraba nga tebinyuma n'okunyuma ebibuuzo ebyali bandi badde nga babuuza abanauganda nga baagala abantu bawulire nga tebabibuuza bawaayo ojjukira ngo waliwo event yabeerawo ba minister ne bagenda mu UN
mu lukiiko lwa UN nga balina abantu bangi baspendinga sente nyingi sente nyingi ne bagamba prime minister ajja yewozeeko ku lwaki yatwala abantu bangi. Okimanyi ngu statement yaweebwa third deputy prime minister honorable Nakadama ababaka kubanga bali abaopposition bali bagenze bana bali batisituka. Thank you very much honorable prime minister for the statement, we have now understood, eyes have it. No kubuuza nti yaba na Uganda bagoba mu kintu kino bule teri yabuuza ne bitako raba ngu twasubwa kinene ate ne statements endala ne debates endala. Njijukira waliwo n'etteeka eryayitamu awo yalinga akyalinga eryayitamu etteeka lyali ku mafuta eryayitaawo abamu ku babaka ba parliament ab'opposition gavanensi nga twabaddeyo waliwo bye twali wakanyizaako wakiri exactly okuwa government monopoly oba ekitongole kya government kya UNO ku monopoly okuimportinga amafuta of course. Ebintu ng'ebyo ne bitako and you can see views kusinga nnyo ez'abana Uganda ezabawulira nga zandi bayambye nga zibulamu mu parliament netandika kubowalinga kubowalinga katusuubire nti rejoinde yebagenda kukola response yebagenda kukola ejja kukwatagana na statements z'aba ministers. Ebintu bino tubimalirize ne ba ministers abali munda mu government tubasaba muleke kuraninga government kudukanya Uganda azifu Uganda mwajigula kamege baleke kudukanya gwanga ngali bagula. Yes batya neda bino ebyokukwata abantu ne mubamalira mu drone ne mubamalira mu safe houses ne mubatulugunya ne mukwata makansi makansi zemu basalise enjala zemu magalo zemu basalise zemu jamu enjala bakoso kubajjamu enjala. Please mubirekete mwagora Uganda. I will still insist eno Uganda yonna yaba na Uganda bonna oba mwavu no bona abango oli mugaga. For instance waliko ansubira nti aba opposition ba complaining aku rights ezo zokutulugunya ezoku abantu kubulawo naye waliko rights endala ezebata complaining ako ate nange ngo omubaka wa NRM zenande bade nga andaizinga nga abantu kubanyaga ettaka lyabwe land rights ez'abantu bakonako kutaka mwacholi nti waliwo abalaalo ebyo babyogeddeko kati naye still biretebwa opposition largely but naba NRM naffe bitukwatako ewange endega amataka gafuuse amataka abaavu babagoba ku mataka abebyapa tebagala kuwuliza abasenze ebintu ng'ebyo land rights ebintu ebyo twandibadde nga naffe nga tufuusinga government kuwa statement kuwa statement. Of course bwe banajja ku Tuesday tujja kubeerayo tudebatinge tudebatinge tulabe kigwa kitya. Yes. Ekirala ekiwambu wabuuziza ebibuuzo bibiri ekimu ekikwata ku babaka ffe then aba opposition n'ogamba ye bano ekkubo lye baatwala lyeryo and I told you ngu bachuzinga method kubanga bandibadde ne methods nyingi ez'okumumobilizinga abantu ne bademonstrating. Okimanyi ngu mu Kampala
Kampala eno owolabira Kampala wano eyetoolodde mu Buganda ababaka bonna abasinga banuupu bava wano abasinga bava wano mu masekati ga Uganda ekitegeeza nti nuupu abantu abali mu kitundu kino bawagira nuupu singa basalamu ne bagamba ffe kubanga temukyatuwuliriza tusazeemu kugenda ku mobilizing abalonzi baffe abava Busiro South, Busiro North, Kampala oba Makindye, Kampala district, Kawempe, weya Mukono weya mwena mutambule nga mujja mu Kampala. Olowooza mu Kampala tusigalamu tewaba mirembe just no bwe babeera abantu just abantu 10,000 yokka ne bava Wakiso 10,000 ne bava Mukono 10,000 never Entebbe 10,000 never side Oruve Masaka yempiji ne mitwalo meka already tuyingide mitwalo nga 5 nga tebawera na miliyoni kankubulire mu Kampala tetusigalamu 1 million matching to Kampala naye option eyo tebagikozesa ontegeera ne bakozesa the cheapest yoko hati tujja kutuula the most civil yes tetujja kutuula nze since tebavudde mu limelight ya debate tubadde nga tubogerako ne speaker oweyatuukidde ku level nga bimutamye n'agamba government n'abawa order mulina okuleeta statement tebagirese nobwe n'aba ngwa ya kibogwe nga terina munsa naye baleese report government yagonze yes okay well honorable njagala tumalize ku nsonga eyo but your response ya minister wajiwulidde nga nti government yafekiririza mateeka tekiriza mu kutulugunya abantu those few cases those few excesses are isolated tetuzikiririza munga ffe era tufaayo nnyo tetukiriza mbawamba bantu n'ebirala did you find the minister believable oba kwogera kutukiriza mukolo yayogedde just kutukiriza mukono minister yayogedde kutukiriza mukolo kubanga ono minister mu government yo tulabye abannayuganda nga baba tuluguye kyere nga tubalaba bwetuti nga baba tulugunyiza nga tewali kye bakoze tulabye abannayuganda nga babatta nga babasse nga baba promotinsi omanya abantu abafiirira mu Royal Palace Kasese hundreds of people abe batireyo naye abakola operation bavaayo ne baba promoting abali mu operation yo Kasese yes abakola order ne baba promoting is there any worse thing oyetaaga ki overwhelming evidence oyagala kugamba ngu abantu abebattira Kasese ku Palace y'omusinga wa Rwenzururu ADF ye yabatta nedda government abantu abali mu government bebabatta mu kyere bweti kyere tulabye abantu nga baba kakwenza wano yakulaga labo mugongo naga bantimpudde kama tibamutimpa kati kakwenza nayo tunagamba nga tulimba he opened up himself ne bamukube ebifaananyi nabiteeka ku social media tunagamba ngo babita BATEBINO bebakyusiza computer photoshop tunabita so photoshop n'okwogera yogera na saawa zino singa omukubira essimu n'omuteeka ku ssimu n'omubuuza bakutuusawa akugamba nava mu ggwanga lino nga seyagalide era among the people who would survive in this country yandibadde kakwenza kubanga muwandiisi wa bitabo alina yalinga asoma nga afuna sente ayinza kwebeesaawo na family ye naye yavaamu mu ggwanga ali bweru toyinza kugamba ngu tewali evidence nedda toyinza kugamba kubulira abannayuganda ngu aba batulugunya abannayuganda ffe tetubamanyi
tetubamanyi nga bakikola nalabye na chairperson wa Human Rights Commission Chala Wangadia Human Rights Commission Justice Wangadia nasomye article ye mu mawulire in my own opinion yandibadde nga obwo bukulu abuvaamu okulira Uganda Human Rights Commission yes nga buvaamu nga akola birala atya akola birala obanga bamuwa wali nga agenda nga abeera mwogezi wa NRM wa political party yaffe ibyo naye ngo toyinza kubeera oli olwanirira ddembe ly'abantu n'otandika kugamba ngo waliyo group rights waliyo yes waliyo group rights waliyo group rights naye tojja waliwo non-derogable rights alina okukitegeera ngu waliyo non-derogable rights ate akimanyi si kugamba ngu oyo omukyala muyivu nnyo muyivu naye bw'osoma ebyeyawandiika yayisanga kada wa NRM mu ndabayo nze ogwo omulimu yandiguvuddeko ne tumuwa obwogezi bwa NRM just that nabano bali kusiigiriza kubanga bakukwatidde mu kituli tojja kugamba ngu ojja kugezaako kwetaasa kwebikako obalaba babakwata babatute mu kooti bamukutte n'amabaati naye agezaako kwebika ku maaso ngu kamera ez'abanamawulire tezimukuba ki tezimukwata naye gavumenti mu mateeka mwami Tinkasimire erina obuvunaanyizibwa okukuuma buli munnansi yenna waali that is true n'okumu accountingira that is true lwaki kibatwalidde bagavumenti gitwalidde ebbanga lino lyonna n'akazito k'oba opposition okuvaayo okunnyonnyola bino because abamu ku bano okugeza nga John Kibala nakugamba dda obwe nali nga mpiyaringa sometime wano nti politics zaffe twava ku maintenance of political power through serious service delivery ne persuasion kubanga sente teziriiwo oba weziri nga tuziteeka mu birala service delivery bwetulema bano ne boogera nga tubatomeza ngumi ekintu kye bayita mu politics ekya coercion nga tukozesa military institutions kati tuyingizizaawo ne social media oba oyogera ng'oyogedde ekintu ekituufu nga abali abasasulwa omusaala kuvuma nga batandikira awo ku social media blackmail politics but ebyo birina awe bikoma ate regimes ezikola bwe zityo ziyendenga badly zimaliriza bubi nnyo ate bwe zimaliriza tezibeera ne chance ey'okukomawo again mu bantu kubanga abantu n'abagamba ki oba bamala kukujjako olinga predictinga future embi ennyo eri gavumenti eriko okusinzira ku bikolwa obukozi obwogumizaamu bwoti abannayuganda beekyawa abantu beekyawa nnyo kati awo onaakola otya bw'olwamu liwola mu buyinza no si kulwamu kuba n'enkola ebanyigiriza n'ogiremezaamu yes nkimanya abantu abangi oba olwawo nabo baba baagala enkyukakyuka not every enkyukakyuka nge ebeera nungi naye n'okusteyingakwo kubeese kufuuke kulungi ontegeera kubeere kulungi abannayuganda bawulire nabo nga beeyagalira muli mu kintu kyabwe mu ggwanga lyabwe resources zaffe ozikozesa okulaba nga zidevelopinga abannayuganda okusinga nnyo abo babonaabona nakuwa kategore eyo y'abantu wansi 13 abatuwa akalulu naye ng'asula bubi nga talina ennyumba emuwa kitiibwa abatuwa akalulu bali mu byalo eyo nga
tebalina they never have 3 meals in a day bali kijoro kimu mu lunaku abali mu byalo eyo nga abaana baabwe babagoba tamo yawe omwaka gwaweddeko bote bagenze mu kirasi endala kubanga tebalina report eyabatutawaka abaana babagoba abarara amasomero gagumikiriza abaana tebabawedde report tebabawedde report tugenda kutandika omwaka mupya bo their future is uncertain abangi bavuddemu ba droppings out bakuwa statistics ne bagamba ngu abaana bakoze primary 7 babadde mitwaro nsanvu was it mitwaro nsanvu naye abatandika P1 abatandika P1 abatandika P1 mu ggwanga abatandika P1 mu ggwanga bali miliyoni emu oba mu kanana around there kugamba abatandika P1 banji nnyo yes ne bagenda ba dropping out by the time batukira mu P7 ngo mwendo gukendedde 60% tebamalako ebitundu nkaaga ku buli 10 ku batandika tebamalako 40% bebamaze P7 kati abo bagenze mu senior naye out of kati comparing a number emaze senior yokona oji comparing nabo abana enrolling mu S1 oja kusanga nayo 40% eno drop out eno group eyo eba eyetaaga ngugwa ali mu buyinza olabe ngo gap eyo jibridginga if you have to have obere na drop out ya acceptable percentage irino kubera nga 2% 60% 60% is just too much is negligent is an indicator of a government which does not care you get me oba mufe government tafaayo ku bantu naye buli wogera bino mbanku eraliikirirako kubanga wasembo byogere ebizibu byakukako wabiraba kankubuli nebanno banuwagaba njagala nkubuuze gwolowooza mu ggwanga limuno ngenda kuvaamu nze sigenda kuvaamu sirina bwengenda sirina bwengenda so nze afazali kambonabone n'abantu nange bano abanasala mukugamba ngu bambonyabonyese kubanga njogedde ebiruma abantu nzikiriza ogwo musango ngukiriza ajja kunabira mu maaso it's okay omulundi gwange ogusooka it's okay naye kuba abantu babonyabonye ekisuse this is unacceptable government yo ebabonyabonyeza kankubuulire eno radio tujogererako saawa zino yes government yo ebonyabonyeza as long as we continue kugamba ngu government tetunulira kwabo the 60% aba droppings out of school ejiredo bagenda kujigala namutulire baja kujigala wemukola mutya if we do not give attention to bana the 60% aba droppings out abatamazeeko primary 7 radio ngeno baja kujigala ne government baja kujigala nga tebasomye yes how long can you do this nonze nsasira gwe kubanga nkubulire onsasira ki nze ndi mukulembeze nakugambye I am a world trained leader bakuita rebel MP I'm not a rebel boss the other day njogera ku bintu ebiruma omuntu wa bulijjo kubanga nze njagala transformational leadership njagala ngu to creating a capacity mu bantu obusobozi government ebikoze eya NRM mwoli nande badde nga byogera kati abantu bano bande badde nga ba dropping out of school singa babikola TINKASIMIRE eggwanga nga lisusse ebinnya mu Kampala okusingira ddala tulaba gavumenti eri mu kukola enguudo bali mu kweteekerateekera enkuŋŋaana ezo ezijja olwannaamu n'olulala mu mwaka ogujja nga gutandika but bannayuganda abamu benjogeddeko nobaga nti ne bane gavumenti okukolera bannansi enguudo n'okubaako ne kyekola tunaamalanga kulinda bagenyi bagenda kuyingira mu ggwanga saawa eno bw'oba n'akamotoka n'olinnya mugunnya Kampala afaanana nga bw'afaanana bannayuganda bakaabye wano bakola pothole exhibition kwegamba I don't know what you think about this as a leader, as a legislator.
where did we go wrong? Sente zitaliwo kichenyo Kampala oyogera n'abagari alinga kiralo kyante. Where is the problem? Nalinga natandika kufuna ekintu kibayita hope nga Musisi obwe yayingirawo mu city kubanga yagezaako ku creating a sanity naye embeera yalinga ayoperatingiramu nga zamulemesa omulimu nagusuurawo nayegendera Harvard kukola ebirala ebimuyamba nga family. Largely ebyolaba mu Kampala byo nasanga ne mu byalo eyo kubanga amakubo gande badde nga tegafaanana bwe gafaanana. First of all mafunda si makole nze nagenda abantu tutambudde bweru oba ogenda bweru otambula n'engato yo oba ogenze nayo ng'eddagala eryewakubyeko waliwo asembyeyo yo ndowooza teyantegedde kubanga wambuuziza ekibuuzo nti bana abanuupu option eyo bakyuzinga enaaba ebatuusiza we baagala we baagala nenkugamba nti yes bawuliddwa wuliddwa nengamba nti waliwo options enyingi zebandibadde nga bakyuzinga yemu yokukunga yandibadde yokukunga naye ejo they did not use it ontegeera ndowooza mbasaba abantu bonaaba nga owuliriza radio wuliriza programu yonna tovaako obonaaba osazeemu kutega Barnabas kubanga Barnabas ayogera bingi ayogera bingi ate mugezi si musiru oba owuliriza Barnabas olina okutega amatu because you'll get lost if you don't. Nyinza butakkirizagana naye government kugisaasira kubanga government naye erina okukola omulimu gwayo ate gukole bulungi naye kyenjizikanya naye abantu abazadde kwekwatiramu omuntu omuna-Uganda responsibility esooka obuvunaanyizibwa obubwa obusooka kwe kulaba ngu enkulaakulana yonna enkyukakyuka yonna mu makaago etandikira ku ggwe egenda kujja nga gw'otaddemu amaanyi. There is no development, tewali enkulaakulana egenda kujja ewuwo nga gwogirinze bulinzi ngeve mu government. Tunatandikira wiki ejja nze Kongo Honorable Barnabas Tinkasimire tukwenza kati ko tugenda koma wano